Anita Among ne deputy we Tayebwa biyinza obutababeerera byangu okubawo ku bwa sipiika kubanga munda mwenyini mu NRM ate mwe muli ebiwayi ebibalwanyisa ate nga bwe biwa ensonga zaabyo ojja okuziraba nti ntuufu. Bagamba nti munnange okubwesooka sikkola kutya. Bano mu kuyitawo unopposed baalowooza bigenda kubabeerera byangu kakati waliwo gurupu ng'oggyeko bamemba baseeka abamu abaabaatulira nti affe tetubayagalirako ddala. Waliwo munnange gurupu y'abavubuka youth group eneegamba nti bano Tayebwa ne mukama we Anita Among nti baakwata emiliyoni 10 ne bazigabira ababaka ba palamenti okusobola okubendoosinga okwendoosinga Among ne Tayebwa nga sipiika ne deputy speaker. Munnange bino tubifuna butereevu okuva mu gurupu eno ey'abavubuka era nga eno eri aligned with the ruling National Resistance Movement NRM. Bano bavuddeyo munnange ne baraisinga concerns zaabwe okwemulugunya ku kigambibwa nti bano ababiri Anita Among ne Tayebwa baatereka akasente nga bakalina era nga bakyetegekedde bwe batyo miliyoni 10 eri buli memba wa palamenti okuba influencinga okubeera nga babendoosinga okuinfluencinga endorsement yaabwe nga bakandidate ku bwa sipiika ne deputy speaker mu palamenti ye12. Kaakati nange bano si bangu naye gwe sooka omanye nti munnange aba maintenance palace bw'oba oyagala sola ng'oyagala ebikwatagana ne sola gwe tuukirira aba maintenance palace balina ebyamazzi n'ebyamasanyalaze byonna ate nga ne Hillside View Apartments gw'onoonya wa kusula mu apartment omuli buli kimu ku Entebbe Road tekubuzeewo. Bw'otuuka e Namulanda Kitendeka Jansi buuza Hillside View Apartments we zisangibwa Jjanyi ku kyaki. Bwe kasita obuuza ejjanyi ku kyaki yewa yesangibwa Hillside View Apartments. Ate nga aba Amora Beauty bano bazze okusolovinga ekizibu ky'okumera enkanyanya. Bazze kugoba bukadde balina shea butter ali organic era nga ku shea butter kuno mu shea butter bakolamu ebintu ebiwirira ku ddala. Balina ne herbal soap owa shea butter, balina oil omulungi ennyo gusobola osiiga mu nviiri ne ku lususu luwo. Byonna bino bya shea butter n'ebirala bingi nnyo bye balina mu bika ebyenjawulo naye nga byonna biri organic. Njagala okubuulira bw'oba oli bweru wa ggwanga osobola okugula mu bungi bwonna bw'oyagala era basobola okumukutuusaako shea butter n'ebirala by'oba osobola okubabuuza nti mulina nakino ne bakunnyonnyola. Ennamba weeziri byonna nga bwe mbyogera awo bw'isomako busomi ku mboozi yange awo ku Uganda Tulabye ojja kulaba nti bano be ba Amora Beauty, bano be ba Maintenance Palace, bano be ba Hillside View Apartments ate nga ne Dr. waali wano ku Uganda Tulabye ku birwadde ebyalema. Yita ku nnamba yange esembyeyo 7 nze nkuwa ennamba ya dokita. Kakati munnange tuddeyo ewa Tayebwa ne Among. Bano muganda wange tebigenda kubabeerera byangu yadde n'akamu kubanga bano abavubuka bali wansi wa NRM Revolutionary Network era nga bano bamaze dde okubeera nga bateeka okwemulugunya kwabwe eri Kabwejumbira bamuyita batya Kabuto Kaguje saidi zeeyo ye Museveni tebuhabulwa mbu ayintaviininge era nga bano ekibuuzo kyabwe okwemulugunya kwabwe bakweshoninga legality of the endorsement of Anita Among as Speaker and Thomas Tayebwa as Deputy Speaker. Nti ddala okwendoosinga kwabwe oba okwendoosingibwa kwabwe kwali mu mateeka, okuwandibwako eddusu kwali mu mateeka. Mu kunnyonnyola bino era babadde boogerako eri bannamawulire olunaku olwa Mande, gurupu eno ng'egamba nti abamu ku bammemba ba palamenti baafuna miliyoni 10 okubeera nga bendoosinga Anita Among.
kakati bagamba bongerezaako nga bagamba nti okusalawo kwa NRM Central Executive Committee SEC okwendoosinga Anita Among ne Taibwa, kino kiba kitegeeza nti baakikola mangu prematurely nga NRM Parliamentary Caucus eya Parliament eye 12 tennaba kubeera fully constituted, tennaba kubeera nga ekakasibwa mu mateeka mu bulambulukufu. Kakati Edgar Stewart Mugisha ono nga youth leader for Shima District era nga member owa NRM yagambye nti move eno nti bagireese baleme kuteekawo kutaputa mateeka kifuula nnenge mu party internal procedures. Era nga ono yagambye nti waliwo ensonga nnyingi nnyo ezirina okubeera gazetted nti nga kikolebwako bamemba ba parliament nga bali gazetted bamaze okubeera nga balayira naye ku bonna tekuli yalayidde. Era agamba nti bamemba aba parliament ye-11 bebakyali in effect bebakyakola essaawa eno. Kakati kijja kitya okubeera nga ate SEC eyendoosinga NRM Parliamentary Caucus ogamba nga NRM Parliamentary Caucus tennaba kubeera nga ejjuzibwa mu bulambulukufu obanga ekakasibwa ebeera fully gazetted. Ono yayongerezaako n'agamba nti bannange endorsement teyagoberera mateeka ga NRM nti akagavaninga Parliamentary Caucus. Naye bwe tuddayo ku bantu be boogerako Anita Among Taibwa nti bano bo baayita wana opposed era nga ekyo baakikolerera. Kati neeno batuuse mu NRM influence ogiraba nti tetunnaba kubeera nga tutuuka ku kubeera nti abalina obbendoosinga weebali balayira bo already abakadde be babakola ki bafuba okulaba nga bapalapalanya bakimanyi tebalina buwagizi. Kakati munnange group egamba nti basooka ne ba petitioning eri General Museveni ne bateekeko mu lugonya kwabwe eri General Museveni naye tebanafuna response. Kati ekyo kiraliikiriza kubanga Museveni naye ye kennyini ye mivuyo mu kibiina kye ekya NRM, ye kennyini ye mivuyo gitandikira ku ye. Kakati kino nekibaleetera okubeera nga bateekayo petition ensonga bazitwala mu kooti, high court okuchallenginga endorsement process nga balaba ne General Museveni tanyega nga tanyega. Munnange bano nga batugamba okuleka mpozi nga esigeddamu ziremereddwa naye okwemulugunya kwaffe kujja kubanga munnange kubaleetera okudda ku maviivi gaabwe. Anita Among ne Taibwa kati bo baamala dde okikola eri bayitewo speed bwe batyo naye njagala babiri abo babakube ebyaddala baddeko wali ebbali byonna byonna bye bakoze mu kukuyita wana opposite kale waakiri basigazeeko kimu niyo basipiika bwe baveeko. Kakati waliwo era omu ku ba youth leaders mu NRM katuli kuba NRM tuli mu internal wrangles waliwo Ivan Mwejoche ono yagambye nti NRM Parliamentary Caucus erina okubeera nga consideringa obanga etunuulira abo bokka abali sworn in abalayiziddwa bamemba ba palamenti ekitannaba kubeera nga kikolebwa. Kakati banitamu kakati tetumanyi bayinza okugenda mu constitution y'ekibiina ne bakikola ki ne bakyusa ne bagamba nti ekyo kikolebwa bakadde bali abaleeta abapya bagenda okulayizibwa nga kyasalibwawo dda ate eri kinasoboka bali balina ssente. Kakati era agamba nti endorsement ereetawo embeera ey'okutunuulira amateeka okubikula amateeka era n'okutunuulira ekifulannenge mu by'obufuzi engeri gye byakwasaganyizibwamu n'okukweshoninga ku mpisa mu kibiina kya NRM okweshoninga ku mpisa kubanga ni wali bannantagambwako bangi nnyo. Kakati era waliwo omu gwe nalabye bamuyita Nakabugu Julie Nakabugu ono
yagambye nti bino byonna babikoze kubeera nga basafeguardinga internal democracy mu kibiina ekya NRM. Peter Kivumbi agamba Central Executive Committee nti eno bypassing etya proper procedures, era n'agamba nti munnange obukulembeze bw'ekibiina bulina okubeera nga bucorrectinga process eno. Naye baali bakiyisaawo speed wali cwi. Somagiza kakati munnange gurupu eno egamba nti ensonga zino zijja kuba resolved mu kooti, era bo baagala okudefendinga bo kye bayita democratic principles eza NRM. Bakandidati bangi abeesimbyewo, Anita Among bamusuuza nga akukunadde nga lumonde mu kikata, era nga kuno ng'oggyeko deputy speaker ne speaker, era ebiveeyo ababeesimbyeko bangi nnyo abaagala okubeera nga babitwala mu parliament e12, era muno mulimu Yuki Aloni mu NRM, waliwo ate ne Nobert Mao ku side eri, naye already baakola obufumbo ne NRM, Lydia Wanyoto, Florence Asiimwe, Akiiki n'abalala. Naye nga munnange ebyo byebyo muganda wange, tulinze bulinze tulabe maaso ku lutimbe kabina ku ddongo.